منهج الأسرة السليمة منهج الأسرة السليم programu ya maka malongoofu nga yensibuko y'okubawo kw'eddiini maka. Omubaka n'asomesa sallallahu alayhi wasallama amaka matuufu gatandika gatya, gafundikira gatya. fi liqaat as-sabiqat, ensisinkana ze tubadde tujja tusisinkana twogedde ebintu bingi. Waliwo bwe twatandikira ekinyuso ekinene, obuvunaanyizibwa bw'omusajja eri mukazi we mu maka ge, n'obuvunaanyizibwa bw'omukyala eri bbaawe mu maka ge. Awo wagenda okuba ebibuuzo byammwe mwebiriri nga mweyimirire mu maaso g'Oweekitiibwa Rabbana subhanahu wa ta'ala. Oyogere ku omukyala bwe waddukanya amaka ga bbaawo ne bbaawo yennyini, naawe omusajja wagaddukanya otya ne mukazi wo n'abaana bo. Awo bw'oliyitawo oba oliawo ma ba'da dhalika aisarun, ebinaddako bijja kuba byangu. Ne tujja omulundi ogwaggwa ne twogera ku taaddudu zawjaat, okuba n'abakyala abangi abasukka mu omu, buli ayagala okwongerako. Biki by'oteekeddwa okugoberera? wabayyantu kulla amrin aw kulla shay'in, nennyonnyola buli kimu kyateekeddwa okukola. wa ra'ayna shurut, ne tulaba obukwakkulizo atannaba kwongerako bw'oteekeddwa okuba nabwo oyongere ku mukyala, so si kufuna maanyi ne gakuwaga n'ojja n'oyongerako bwongezi. wa min hadhihi shurut, mu bukwakkulizo buno twagamba, akasooka twagamba ki? Tandikirawo bw'oyagadde. Bemba nga mwaliwo ng'abantu nam mashini yeteekwa kubanga ekola bulungi. Mulaba ng'ekyalagaya aje ye ekola bulungi. Muli owulira etambula etya mwalimu? Ethan mashini enkasi eteekwa okuba ng'etambuza bulungi abatuuze, si kugiraba ya mukunkwata amunjake n'oyagala oyongereko. Ekyo twakiraba mu shurutun ata'addudi zawjaat, bw'oba oyagala kwongera ku mukyala. Tulaba ey'okubiri, ezimu ku zo al-adl bainahunna, olina okuba n'obwenkanya wakati w'abakyala abo. wal-adli al-madhkuru, obwenkanya bwe twogeddako laysa fil hubb, si mu kwagala. Okwagala teri akisobola. walan tastati'u an ta'dila bayna nisaa'in walau harastum, temusobola. Allah yakitugaana tetukisobola. Naye al-adli nafaqa, endabirira wano wakati abali ekabasanda, abali egombe, abali ekasasa, nga bw'obayisa bw'oyisa abali ekabaale busega. Eyo adili. Baana beeri bambala n'abeeno bambala, banywa bulungi. Hatha huwa ma yusama al-adl bainahun, engoye bambala eri neeno bambala. Amma fil hubb, Allah yakitusonyiwa. Olina okulaba nti ani gw'osinga okwagala. wala tuzharu, naye toyolesa kulaga oli nti ono gw'osinga okwagala. Tugamba eyokusatu esembayo zaali nnyingi. Mu kujjukira tukoze ka flashback, twalaba endala ku shurut at-ta'addud zawjaat. Twalaba ki ayuha nnaas? Twalaba bbiri zokka. Twalaba ki ekirala? Nafaka tugimaze. Nafaka era kitambulira mu nafaka. As-saa'atu twakiyita saa'atun, teekwa okuba ng'olinamu akanaalabirira amaka g'oyagala, oba 3 4 5, oteekwa okuba ng'omanyi nti obirina obusobozi.
liyunfik dhu sa'ati min sa'ati nayogera mu kitundu ekyo nti waliyasta'fifi alladhina lam yajidu nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli. Bw'oba tojja kusobola kubalabirira waliyasta'fifu, beera mwegendereza ogume n'abo b'olina, ay ibqa ma'a wahida, sigala n'omu, hatta yughniyaka Allahu min fadli, bw'anaasitula mu kasente kola amaka ag'okubiri. Kullu dhalika ta'limi al-Qur'ani al-Karim min rabbil alamin, eyo njigiriza ya Qur'an okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-yawma, olwaleero kitwagala okutunulako, omuntu ono agenze ng'afolowinga ng'awandiika ajja kuba sheekh munene mweyo baabu, mwogo omuteeko ajja kuba mulungi nnyo, bakiyita ahwaalu shakhsiya, embeera z'abantu. Lwaleero twagala kutunula ku kigamba ahkaamul mawlud. Ahkaamul mawlud, maana ahkaamul mawlud tutegeeza ebikwatagana n'omwana gw'ozadde. Kuba enkasi yo bw'ebeera nga nywevu bulungi, tugisuubira okukola ebyo funa omwana. Walakina ahkaama allati tata'allaqu bilmawlud, ennamula ezikwatagana n'omwana gwe tuvunye oba obufumbo obufuna shari'i mu mateeka, n'omwana oteekwa kumutambuliza mu mateeka. Lidhalik yustahabbu, kiba kirungi, liman shahida alwilada, abagenze n'akakasa nti omwana azaaliddwa, naba nga omwana azaaliddwa, yastahallu sarikhan, n'avaayo n'okakasa nti mulamu, ayanshira akhbaara, otegeeza amawulire ago liwalidihi, kitaawe bw'aba nga taliiwo, nti mukazi we azadde, min assunna annabawiya wa min ahkaami alilahi, okunnyonnyola taata w'omwana omukubira akasimu nti mukyala we agizadde, mukyala we azadde. Lidhalika qaala rabbul alamin, mu kusanyusa amawulire taata w'omwana oyo, qaala rabbul alamina fabasharnaahu bighulaamin halim. Surat Saffat aya 10. Allah atugamba nti fabasharnaahu, taata w'omwana oyo twamusanyusa n'amawulire bighulaamin halim, mwana anaabeera mwana aqilun mahilun, mwana ajja kuba mugezi. Kati kiba kitegeeza nti omwana gw'omutegeeza nti ozadde ekyana kyo kyeru, kyana kyeru kinene, mutegeeza amawulire ago, kama qaala rabbul alamin fabasharnaahu bighulaamin alhalim, twamusanyusa taata w'omwana. Taata w'omwana ani oyo? Ibrahimu alayhi salatu wassalam, twamutegeeza amawulire nga tanaba na kumanya mwana we, netumutegeeza amawulire, tugenda kuwa omwana, naye omwana oyo halimu, mwana ajja kuba mugezi, mwana ajja kuba. Allah nayogera mu kitundu ekirala, inna nubashiruka bighulaamin alim, inna nubashiruka bighulaamin alim, surat al-Hijr 5:3. Twamusanyusa omwana alim, mwana ajja kubeera mumanyi. Twasanyusa taata we n'amawulire ago ag'omwana. Nekijja mu Zakariya, era Allah amayogera mu Zakariya, wabasharnaahu bighulaamin ismuhu Yahya. Wabasharnaahu Zakariya, twamusanyusa wabasharnaahu, netumusanyusa bighulaamin ismuhu Yahya, omwana we baali bamuyita Yahya. Idhan min hadha almuntaliq, tugamba bw'oba otegedde nti muka gundi azadde kitaawe nga taliiwo, mutegeeze, oyinza n'okutegeeza abalala amawulire ago omwana azaaliddwa. Obitegedde? Bujulizi mbulabi?
idhan Allah tugamba tusanyusa amawulire eri bazadde b'abaana abo naddala oyo yagenze eri okuzaala ategedde kuzaalibwa k'omwana oyo kirungi otegeeza amawulire ago eri bekikwatako kama qala dhalika rabbuna fi kitabihi alkarim. Nabwe kityo tugenda mu maaso gamu ahkam mu ngeri efaanagana bwe omwana baba muzadde kirungi nnyo omwana ng'omuzadde tahanikahu atahanikahu kyeki tahanikahu kitegeeza damj attamra okwata entende tamudaju tamratan gaya entende watusqihi bimai tamri wayakunu awwala ma yadkhulu fi batnihi fakiyita tahanikun. Ma maana tahanik? Okwata entende n'ogigaya nememetuka wataakhudhu hadha asarin obuwomerevu obwo watusqihi n'obuteeka mu kamwa k'omwana wayakunu awwalu ma yadkhulu fi baytihi amini fi batnihi asiru tamri juiso yavudde mu ntende. Hadha huwa وهذا هو مطلوب وهي سنة. أما الآذان بعد ولادة هذا لم يثبت. وكمازيني لانغا أموانا قدي الآذان في أذن اليمنى والإقامة في أذن اليسرى هذا لم يثبت عن النبي. وهناك أحاديث ضعيفة ولو أحاديث ضعيفة وكمازينيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أذان بالحسن والحسين حديث ضعيف. وهناك اثنان ولو عند البر وأيضا ضعيفان نزنف ولم نجد الحديث ثابت عن النبي بآذان المولود وكوازينيرا موانا ذالد في أذن اليمنى والإقامة في أذن اليسرى لم يثبت هذا على النبي، لم يثبت هذا عن النبي. ولكن الأحاديث الموجودة ضعيفة كما ثبت ذلك. وقد قال ذلك إمام ابن القيم في كتابه يسمى تحفة الأولاد. إذا حديث موزيري تحفة الأولاد كتابه تشيرون جدا لا بات سمي بقواتنا بانا تحفة الأولاد أو المولود تحفة المولود. هناك الحديث ضعيف إلى حديث نزنف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للمولود يزين إلى أزاليد. ذلك جاء الحديث أبي موسى الأشعري يقول ولد لي ولد banzalirayo omwana omulenzi thumma ji'tu bihi ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nemusitula bukolokolo nemuleeta eri nabi sallallahu alayhi wa sallam fasammaahu namutuuma Ibrahima fasammaahu Ibrahim. Mwana yali wani Abi Musa al-Ash'ari agamba nti wulida li waladun fa ataitu bihi an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam banzalira omwana. Hadithi ya Imam Tirmidhi. Banzalira omwana omulenzi waji'tu bihi ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fahannakahu maana yani nakwate sikujimulizo yo batasobola kulya Yohanas. Walakin alladhi fa'ala an-nabiy bwejigaye ofunemu otuzze otuvuddemu watusiqihi omunywesa omwana oyo wayakunu awwal ma yadkhulu fi batnihi entende barak
Abi Musa Ash'ari aganti bamala okuzaala omwana omulenzi fa ataitu bihi nenzija naye ila nabi sallallahu alaihi wasallam fahannakahu bitamrin nagaye entende sallallahu alaihi wasallam najimulisa oba namunywesa otuzzo otyo. Bwoba ine ekifuba tomuwa omulala oyinza omusiiga ekifuba mu butobwe naye nga ye sunna athabitun ani nabi nga bwe muwulira mbaka namunywesa. Wasammahu namutuma n'erinnya namutuma Ibrahim wa kana akbaru waladi yali omwana wange asooka kuyazaala Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Idhan hadha dalilu ala anna السنة ثابتة عن النبي تحقين الولد بالتمرين كمنيسا فدعا له بركة بيملا وكمنيسا نسب الله كان كفوري أقوم كسا غير فرغنا بيت وبيتجي أيها الناس. إذن تلي أحكام المولود إنسان عندنا umwana oyo bwanga omuzadde tumaze okusasanya amawulire mwana azaliddwa mina sunna nga bekize mu Qur'an betugirabye wakadhalik n'okubanga tumulisa amazzi g'entende tumunywesa amazzi g'entende wabula tetumwaziinira wabula yatambula ne hadisi duafa zitalina makulu weziri solo zeyambisa mu mbeerayo kweza hadisi التي ثابت عن النبي tumunywesa ntende eyo yogayiza nebera awwalu ta'amahu au ta'amihi fi batnihi soso kuyingira mu lubuto lw'entende fatad'u lahu baraka usabi Allah kabaraki akanako biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Idhan tusobola okukola ekyo fi يوم السابع إن استطعت ذلك ونقول مسانفو سولو كوليج إن استطعت ذلك الله باك ودو بصوبوزي سولا أكتشكولا كنقول مسانفو وحلق رأسه إن كان ولد نومسالكو نمفيري مانو يومسالك نمفيري بابا مولينزي watuzinahu au watuzinuhu nozipima watusaddaqahu bifidda oleta kaminzana akapima grams za gold no kaminzani kaba katono nnyo akapima grams katono ddala noziteekako noteekako akayinja kali aka grams ezipima grams za gold kati gramu enviri ze zitowa zo sasulamu sente ziva mu gramu ya gold yemu mubitegedde in istata'ta dhalik bobanga osobodde genda ofune kaminzana akapima gramu za gold bampima grams wekali kaba katono bewaka kuwa teka kemviri eno inateka akayinja kali aka grams zezitowa grams ezivaamu katugambe ti grams meka 2 grams za gold 2 zirimu sente meka emitwalo 8 zowaamu sente mu nviri z'omwana oyo zirimu. Idhan eyo gye tukozesa betuba nga tulina kaminzani betuba tetulina qaddir geraageranya nti mwana wange zino enviiri tolina gwoziguza wabula gwowaamu buwi nviiri n'ozisuula owaamu buwi n'ozisuula teri agenda kuzirya teri azikolamu piro teri agenda kuzitwala kati gwe kyokola ga nti enviiri zange omwana ono Allah gwampadde bi'awnihi wa tawfiqihi ngenda kuwaamu emitwalo 10 mathalan kwate emitwalo ziwa beetaavu sunna min sunani almawlud zikwatagana ku mwana omuzaale mwana akulenga ina akuze eddiini ddala bwalinga omutwalayo mu factory bamukole watandika na ddiini watandika na nkola ya ddiini n'omusaako edduwa dhikri azim almaruf ladai kulla wahidin
emanyikiddwa buli omu walakin at-tatbiqi صعب wadde gisomeramu eyo level si nyangu diki tugimanyi egambye etyo imamu waffe mwazinyi yo yinza obutagimanya falidhalika allahumma jannibna ash-shaytana وجنب الشيطان ما رزقتنا فاكتور nojiwereza materials netandika okukula lidhalik kati enviri ezotuzisalako betu betupima oba ina kamizani falhamdulillah kola bwotyo gulamuzi 2 ezivudde mu nviri z'omwana beziba za gold mulimu sente mmeka 15 ezokwata n'owaayo mungeri fanagana betu shukura lillahi jalla wa ala thumma bitumala dhalik walakin at-tanbih huna kitusano kwewala halq ba'd wa talq al-ba'd okusala ku mwana waliwo abasala ku mwana enviri ezimu ne bazireka hadha yusamma qaz'u naha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi qawlihi al-qaz'u haram salim bi nezitenkana jino ntono jino nyingi قال النبي صلى الله عليه وسلم القزع حرام وكسال انفين زيغانو كوينكانا كانا غاوي بيكولا بامو ايتو كيبيرا حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الامر التالي سونغ الدكين دالا العقيقه وكسال دو موانا وباتنزو غامبا الختان وكتايري دو موانا oyo متى يختتن وانو يتايري ودي قال بعض انه يختتن في 7 اتايري وانغا وزيزنكم مسامفو ولكن لم يثبت هذا للنبي حديث سي توف ولو حديث قامت ان النبي صلى الله عليه وسلم عق حسن والحسين واختتناهما في يوم 7هما بتجركس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق حسن والحسين يسال حسن لحسين عقيقة واختتناهما نابتيردا في يوم 7هما ملنقل أبو مسانفو ولكن الحديث ضعيف ضعفه على العلم أهل العلم ضعف حديث باقى حديث ضعيف وصول متايريلا ونوبو يغالي دي نيشي باشرونجو مسايريلا نغتندبا كوكولا ناي ومسانفو لا توالي بجوليزي وغاما انتي رو مسانفو كتو متايريلا نغيو با جنافيا بماني با حديث العقيقة omwana oyo tumusalira aqiqa tuyinza omusalira kweza ennaku omusanvu aqiqa kyeki wama maana alaqiqatu alaqiqa sha'run alladhi ya'ti bihi almawlud hakadha qala ba'd ahli alilm bweboya oba obuviiri omwana bwajja nabwo babuyita aqiqa oba ensolo yonna ezaaliddwa obwoya bwejja nabwo okuva mu lubuto babuyita aqiqa kitegerekesa yohannas kitegerekese idhan hadha qawlun wa qawlu thani anna al-aqiqa hiya الذبيح بنفسه ekyo kyebasala bennyini kyebasala kyennyini kibayita aqiqa sawa kana ma'az aw da'anun atadruna ma ma'na ma'az mujiman yeki ma'az qulu la nadri aw nadri ahsan hatta yamur alwaqt la natatakhal ma'az yembuzi الغنم يبدا كلاسي يا بولي كسلو كني كيري مو كلاسي يمبوزي يتوا غنامو كسلو كني كيري بو كيري مو كلاسي يمبوزي ngaki endiga empeyo engabi ezo zonna
kilasi eyo erinnya tayito yazo baziyita ganamu, naye yo ng'embuzi bagiyita maaz. Endiga eyitibwa dhaanu oba kabsh, yendiga kabsh au dhaanu, hadha isama endiga. Amma almaaz bambuzi kilasi yabyo yonna bonna bagiyita ki? Alghanam. Falidhalik tumusalira ghanam. Lidhalik qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam lilwaladin shatani au lilghulami shatani, lilghulamin shatani waljariyati shaa, omwana omulenzi tumusalira embuzi bbiri au dhaanaini, endiga bbiri. Wa in kanat imra'atun au wa in kanat tifla au jariya wa shatun wahida, tumusalira embuzi emu. Walakin fa in lam yastati' li shatayn, bwobanga tosobola kusalira mulenzi mbuzi bbiri, fa shatun, sala embuzi emu, wa kadhalika jariyatun, n'omuwala embuzi emu oba endiga emu. Alladhi lahu istita' falahu shatani, alina obusobozi sala bbiri, li dhakarin, li omwana omulenzi, walil untha sha, oba olina obusobozi sala bbiri, bwoba toyina sala emu. Abaana olina babiri, omuwala n'omulenzi, embuzi mmeka? Mbuzi bbiri. Qiyasan anil wudu, eringa bwolaba wudu. Alladhi lahu alma, omuntu alina amazzi, yatawaddau kam marrat? 3 marrat. Fama huwa alwajibu? Almarra, murundi gumu. Wakadhalika alwajibu, ekiri faradha kwe kusala embuzi emu likulli mawlud sawa dhakarun au untha, muwala mulenzi embuzi, ekyo ky'olwajibu. Naye Allah akufaddadde olina mu kantu n'omwana omulenzi, Allah yamufaddala, nawe musalire mmeka? Bbiri. Walmatlubu wahidan, amma athani sunna liman lahu istita'an, abalina obusobozi. Bitegereka musalire. Walakina shurut adhabiha, obukwakulizo bw'ekisalibwa, kullu ma yata'allaqu bil adhiya, kullu shart alladhi yata'allaqu bi adhiya nafsu almas'ala an al-aqiqa. Obukwakulizo bw'embuzi, endiga esalibwa ku lunaku lwa Yidi bwe bumu n'obukusalibwa ku mwana wa aqiqa. Tekwa kubeera mbuzi nsi ndwadde, si kakovvu, si nnema, si byonna byebimu byebyo, obukwakulizo bwe bumu ng'obwa adhiya. Wakadhalika ni aqiqa tumusalira ennyama eyo tugigabanya emirundi 3, liman istata'a dhalik. Athuluthu, ekimu ekyokusatu kisigala wano mu nnyumba. Wathuluthu, ekyokusatu ekyokubiri, lil akriba, ab'eŋŋandazo. Ekimu ekyokusatu kiwe abeetaavu. Ebigambo biwedde. Ate oli waddembe okukebulizaamu wekka, si musango ga nti abantu bange bali bubi ennyama. N'okebulizaamu si musango n'akatono. Nogalira twaha mukume enku mwokye omutwe ogwo, ab'ebigende mu byokye, mufuke ebyenda, muli obutaago bwonna. Ate bwe mumala akakadda konna mu kafumbe tukalya ekiro, oli waddembe. Wakadhalika adhiya, naye onooba tugabye ng'ogambye bw'oti oli waddembe, tejja kukwatako. Naye wal afdal min dhalik, kola nga bwe tugambye, kimu kyakusatu kireka awaka, kimu kyakusatu mirirwano, kimu kyakusatu ab'eŋŋanda. Ntegereka. At-tasmiya, okuwa omwana erinnya, tuliko ahkamul mawlud, ennamula z'omwana azaaliddwa. Mwana wo alamulwa ati, Busiraamu bumugamba butya? At-tasmiya, okumutuuma erinnya. Man ladhi yastahiqqu bit-tasmiya, ani ateekeddwa okutuuma omwana erinnya? Wal haqqu huwa abu, ateekeddwa okulonda erinnya taata w'omwana. Walaysa bi ummi, maama toyinaayo hakkiyo. Walakinna afdala, ekisinga obulungi,
ayatashawara wayataradiya batuule bombiriri bateese tumutuumaani. Hadha huwa al-afdal, ekyo kisinga obulungi. Naye bwe tugenda mu haqqa ateekeddwa okutuuma huwa abu, taata yateekeddwa okutuuma, walakinna umma laysat laha haqqa fi dhalik, laysat laha haqqu fi dhalik, talinaayo mugabo gwa kutuuma mwana mulenzi, walakin kutuuma omwana yenna, walakin al-afdala an yajlisa batuule, wayatashawara bakubaganye ebirowoozo, wayataradiya basiime nti wayi nze mbadde ndaba omwana tumutuumaani, tumutuume Taaha, oye taata ko omukazi twali mutumye Soweedi, mutume Soweedi, Soweedi omwana gwe tusookerako tumutume Soweedi shia bwe badde oga nti zikibadde ngamba tumutuumaani Hamidu, mukazi nange tesirisiimye, tumutuumaani Yusufu kya Yusufu nga babba, mwana gwe tusookerako tumutume Yusufu nga babbi. Kati fa idha tanazaa bwe bagaana okukwatagana falhaqqu li abi, taata yasalawo olwo. Wabitegeera bagaanye okukwatagana ku mannya, kati falhaqqu li abi, taata yagira ki lyonna lyaleeta lyeryo, mama talinaawo haqqu yonna yakugira ki yakkayanira kutuuma mwana. Bagaanye okukwatagana nti kale Yusufu lyoyagala taata yagambye, agambye mama nti oyagalira Yusufu, kale tumuleke tumutuume Yusufu, tiwali mutawaana. Naye bw'aligaana n'agaana batandika kusika mugwa, falhaqqu li abi, taata yasalawo ngambye tumutuumaani Taaha, bas teri kalamu wahid, teri kigambo kira Taaha ila yaumi alqiyama. Lidhalik ma alladhi lahu haqqu tasmiya huwa abu, taata mu ngeri efaanagana bwetyo. Maratibu al-asma, mannya ki, line-up y'amannya, level yaago mwetulonda, line-up y'amannya mwetulonda gatambula gatya. Wal afdalu martabul ula, level esooka ge mannya agayitibwa Abdallah wa Abdurrahman. Eyo level esookera ddala mu mannya amalungi, Abdallah wa Abdurrahman. Falidhalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka yagamba nti ahabbu asma'i ila Allahi Abdallah wa Abdurrahman. Agamanya ge gali ku level esingira ddala okuba obulungi. Tulina Abdallah wano be bali ku level esookera ddala mu mannya mu nsi yonna, mannya ga bbeeyi ddala, naye kibiina okumusingana ng'ate akwata embuzi, abba ebikajjo, afuka ku buliri, ba abakazi kibooko, kiba kyera. Ali ku level y'erinnya erisembayo okuba eryawaggulu ge gasooka Abdallah ne Abdurrahman. Abdallah tulinawo aliwa omu oyo akyatusinze mu mannya wano, tetugamba nti abamannya babadde jjana, oyo akulembedde. Ne kuddako Abdurrahman tulinawo kyennyamiza. Abdurrahman emanya ag'okubiri, emanya agakyasinze okusinzira ku hadisi gye tulabye. Level ey'okubiri, amanya agaddako al-mu'abbadatun, asma'ul mu'abbadatun, amanya gonna gatandisa Abdu, Abdul Aziz, Abdul Qadir, Abdul Karim, mulekeeyo, Abdul Razak, ago ge gakyasinze okuba ku level, ge gali ku level ey'okubiri mu kutuuma abaagala okutuuma amanya. Mwana wo n'omanya level gy'alimu, erinnya level ey'okubiri
okuva ku Abdallah ni Abdurrahman leve yoddako al asma al mu'abbadatun agaliko Abdul Malik, Abdul Mun'im, Abdul Wahhab wa ghayr dhalika min al asma galiko leve yakubiri. Amma leve yokusatu asma'ur rusul wal anbiya, amanya gaba nabbi n'abatume. Ngani Yusuf, Yose, Yunus, Isa, Idris, Ibrahim. Asma'ul anbiya wa asma'i atagaba nabi agumali mu atagaba rusul agaba nabi ayuha nas intabihu. Nuh yali rasul twagala nabi, Adam alayhi salatu wassalam, Idris, banabi manyi babiri bokka. Abantu bonna bamanyi banabi babiri Idris kati bali lidhalik waliyo Yahya, Zakariya abo nabali banabi tebali babaka. Waliwo enjawulo wakati wababaka ne bannaki agamazi amanya ge gaddako ku level ya kusatu mu kutuma. Level ey'okuna asma'us salihina min almuslimin wa ra'asuhum as-sahaba, amanya g'abalongoofu bonna naddala bakulembera abasahaba. Amanya g'abasahaba gayina enkizo gali mu ddaala lyakuna mu kutuuma omwana we. Basahaba amanya g'abasahaba ngani? Uqasha, Umar, Abubakar, Umar bokka. Ilahi, Bilal, Uthman, Ali. Amanya g'abasahaba bonna kasitobula nti sahaba ge gali ku level yakumeka yakuna mu bulungi. Al-asma'u muharrama, amanya gali haramu okutuuma. Fir'aun, Qaruna, haramu gatuuma. Qaruna tali Haruna, Qaruna okutuuma omwana wo jinni oba shaitan, oba omutuuma amanya g'ensolo. Asad, mwana omutuma Asad, waliyadhu billah. Asad, kalbu. هذه الأسماء محرمة أيها الناس. كلب، أسد، فيل، خنزير. خنزير وليس مزي، خنزير وليس مزي، وشيطان وليس مز. لا، كل هذه الأسماء محرمة. أسماء المكروهة agatamu okutumwa asmaul malaika. Noyita omwana we Jibril, Mikail, Israfil. La ayuha al-ikhwa, tetutuuma mannya ago. Noyita omwana we Malakul Maut, tokkirizibwa kutuuma mannya g'abamalayika gayita bantu, kitamula ddala mangi. Okuyita omwana wo Muhammad, mwana wo tebamutuuma Muhammad, okumutuuma Muhammad la. Ahmad la, kitamira ddala okuyita Muhammad olw'ensonga nti linnya huquuqu yaalyo tosobola zituukiriza.
Muhammad ye muntu atenderezebwa buli amwogerako amutendereza min al mahmud naye osiŋŋaana nga ate yatigomya abantu bamutendereza mu buzibu bw'alina ku bantu. Idhan okutuma omunnya Muhammad si kirungi, kutuma omwana wo Muhammad mutuma Ahmad si mannya malungi gatuumwa bantu. Amannya amalala agaganibwa okugamba Nuruddin, oli bamuyita Nuruddin, Shihabuddin, Saifullah, fatahallahu lak, muyita Saifullah. كل هذه الأسماء لا ينبغي لنا أن نسميها أولادنا. أمن يقول تتغيتا بانا بفي نور الدين، شهاب الدين، سيف الدين، لا، كل ذلك لا ينبغي. محمد، أحمد يتتوما بانتو من يأغو ungeri إفانغانا نبشتو. نعم. Jamilu lilala terina buzibu tegeeza ekintu ekirungi, walakin getwogedde miteeko egyo mingi ddala egikkirizibwa n'egikkirizibwa tugirabye, buli omu amanyi waagwa we bamutuma biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Tujja kukomaawo ku somo gwaffe ogw'olwaleero. Batabi'in bagenda mu salihin, mulimu tabi'in wasalihin. التابعين والصالحين تباتوما متeko gokumeka kuyinza okuba gwakuna giringa 10 n'obemeka mingi naye gye gijjo bamala byomwategere waagwa. Kati erinnya ng'otuuma waliwo sifa, erinnya liteekeddwa okubeera shuruutu al ismi, obukwakuliza ate bw'erinnya lyennyini. Linnya libatuuma labudda an yakuna al isma jamil hasan wal ma'na, hasan bulungi wal ma'na, amakulu gaali malungi, wasifa n'ekitendo kyalyo nga kirungi, wasidiqan, sidika kyeki kyewaito erinnya ekitendo ky'erinnya eryo nga kituufu ddala. Algani, sajja omugagga ng'oli mugagga, si kuyita mugagga nga wita kuza gundi kambe, ni mugagga atuuse naye ng'oli bubi osinga n'abaliwo, liteekwa okuba nga erinnya sifa yeeyo. Watakhfiifi lafudhi, waliwo amannya amakalubo g'okwatula, liteekwa okuba nga erinnya ly'otumya omwana wo lyangu abantu okuliyita. Waliwo amannya oli ayogera erinnya nga liringa akaggo obuwanvu, ogenda okulimalayo nga nokkowookkooyi, owulira n'ennyota ng'ekuluma. Linnya ly'omuntu muyita gyaki tikuyita muntu, kati bw'omuyita nga tewali mazzi obuzibu bukujjidde. Idhan erinnya liteeka kubeera khafiifu lafudhi, okulyato lyanguwa, wa qalilu huruf, nga liina n'ennyukuta nyimpi yimpi. Kitegerekese ezo shurut z'erinnya. Maana amannya bamutuma gundi ogudwandwa, gwani nze mukulu gudwandwa, gudwandwa. Idhan linnya liteekwa okubeera khafiifu lafudhi qalilu huruf, lirina nyukuta ntono, sadiq kibakuyita kyekyo kiriri. Kitegerekese tuma omwana nnaku musana kulazi kusange, ezo manya nabbi yagabajjangako, beetumanga mbwa, mbwa embwa. Abamu ku bajjajja ba nabbi mulimu bambwa, bamuyita kilaabu, beegatta ku jjajja waabwe owokutaano bamuyita kilaabu, mukulumbwa. Kati beeyitanga embwa, beeyitanga harb, lutalo, beetumanga hazani, bamukulu nnaku. La, ebyo obusiraamu tebutukkiriza. Oba otuma erinnya ebyo oteekwa okuba nabyo. Obusiraamu waffe tebwatulekera buli kintu kyonna.
tobundugula ku mwana manya Muhammad nga tojja bisobola ngeri fanagana bwe tu. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.